Nkulamusiza nnyo mulungi yakumide kwa Rose Media UG era ya subscribe nze bambi tweyanziza nnyo tata ne bambi subscribe nga tubeere nga tutambulira mu buteka video beere ng'oziraba bannange olwaleero kyayitiridde ku Freedom City. Yes, ebivulu bibadde bibiri ekyewa Palaso n'ekya AlienSkin naye bannange ekyo ku Freedom City kyayitidde wano ngenda kuteerawo updates olaba byonna ebibaddeyo abantu baakedde mu bungi okweyiwa ku Freedom City ne bajjula poliisi lwetuuse n'eggalawo enzigi naye abantu bawaguzza ne batuuka okuyingira munda nga tebasobola yadde kumalako abamu balabidde bweru naye era nga bonna batudde tebagenda okulaga obuwagizi obungi bwe babadde nabwo eri AlienSkin naye Bajjo yeewuunyiza nnyo naga kino kibayitiriddeko ate ye PengPeng agenze mu maaso n'okwewuunya amaanyi n'okutendereza AlienSkin byonna kambi kutereyo mukwano beere ng'obyerabirako binyuma obyerabidde mukama omulungi ennyo akunkuumire. Abali mwaleni abana mubalaba tapping as screen, sharing live, tapping as screen, njagala nga tune mu 10. Lokola kutegeera twayiseekola agamba kwerakowa ogamba twayiseekola kino sikirabangako nza n'okufa nga sikirabye tambuza vidiyo ebintu bitabuse omutima gunnuma ebiwoowo binnuma buli wamu wannuma banange daffe tetwamanya mulabe tetwamanya naffe naffe tetwamanya mulabe atambula n'omwana omuto in a night club namubrandinga n'omwana omuto oyo n'abeera celebrate champion good. Ladies and gentlemen, we have two celebrities. We have AlienSkin and the kid that he works with. Both of them act. If they can do what they one way when you have a video, those are chickens. AlienSkin himself just go to Garcia. Omwana katonda yamuwa packaging. Isikiriza kiringe takiriza ensenene omwana alina embeera interview gyazikolamu engeri gyayimiriramu how he presents himself muzibu kunyiigira alinga takiriza ensenene. AlienSkin, ladies and gentlemen, it is a drug. Mbanya abayinza okugenda wa AlienSkin today mwaita ina nyimba ziza kubeezaawo but just because you love him naturally muzibu butagalwa. Wait a minute no. Supposedly ekivusiro gye ekiringa sigakiyayi tugenda empola. Ladies and gentlemen, AlienSkin agenda kuba akubye Chameleon, akubye Bebe Cool, akubye Bobby Wine, akubye Good Life. Ekivulu wekibeerayo mbulira waaki. There is no artist in the Ugandan music industry that has ever advertised a concert within just 4 days. AlienSkin yagenda soko chikola. No bugger artist in Uganda
agenda okukola record even the big 3 game wogero bwo advertising yali mu myaka na myezi. If this young man so yebeerayo naafuna gye bayita turn up bonna abagenzeeyo first of all ye muyimbi mu Uganda amenye record na advertising ekivulu in the shortest period of time within just 4 days. Kyekyakyasanguddewo AlienSkin ayina ekyakyagenda okusanga kyemutani nabuuka. When it comes to shows oba concert says one of the dynamics ezitambula nabyo is a sponsorship.